Mukwano gwange okoze bulungi okubeera nga otaddeko ng'owulirizaawo ne banno bonna b'oli nabo. Nkulamusizzaako, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye okusinga kwa byonna mujjukire bannange abalokole, obutambi buno tubusindikire bannaffe ab'eŋŋanda bonna abatannaaba kulokoka. Weewaawo naffe butukola bulungi, naye ate bannaffe abatannaba kulokoka bujja bakolera ddala bulungi. Amannya nze Catherine Mitala, omubuulizi w'enjiri, era olwaleero nno enjiri eno gye ŋŋenda okubuulira ngiggye mu Yokaana essuula ya 4. Ŋŋenda kutandikira ku lunyiriri olwa 46. Agamba nti awo najja nate ku Kaana eky'e Ggaliraaya. Ani? Oyo aba Yesu. Eky'e Ggaliraaya mwe yafuulira amazzi evvinnyo, era yaliyo omukungu wa kabaka eyalina omwana we omulenzi eyali alwalidde mu Kaperunawumu. Awo bwe yawulira nti Yesu avudde e Buyudaaya atuuse e Ggaliraaya, n'ajja gy'ali n'amwegayirira, n'aserengeta awonye omwana we, kubanga yali agenda kufa. Awo Yesu n'amugamba nti bwe mutaliraba bubonero n'ebyamagero temulikkiriza n'akatono. Omukungu n'agamba nti, ssebo, serengeta akaana kange nga tekannaba kufa. Yesu n'amugamba nti, genda, omwana wo mulamu. Omuntu oyo n'akkiriza ekigambo Yesu ky'amugambye n'agenda. Naye yali ng'aserengeta, abaddu be ne bamusisinkana ne boogera nti omwana we mulamu. Awo n'ababuuliriza essaawa mwe yassuukidde. Awo ne bamugamba nti jjo obudde nga ssaawa ya 7 omusujja ne gumuwonako. Awo kitaawe n'ategeera nti mu ssaawa eyo Yesu mwe yamugambira nti omwana wo mulamu, ye n'akkiriza n'ennyumba ye yonna. Kano ke kabonero akookubiri nate Yesu ke yakola bwe yava e Buyudaaya okujja e Ggaliraaya. Omwami ono yali muntu mukulu, yali mukulu, musajja wa kabaka. Omusajja wa kabaka naye yasoobanga, ebigambo byamusobera dda. N'agamba ka ŋŋende eri Yesu. Yali yamuwulira dda ekitegeeza, naye jjukira abo abasajja ba kabaka n'abakungu abalala baalinga bapingapinga nnyo Yesu, nga tebamwagala, tebaagala bantu bamuwulirize biki. Naye oluvannyuma lw'okumanya nti akaana ke kagenda kufa, ate n'awulira nti Yesu avudde e Buyudaaya azze ne waffe e Ggaliraaya, n'atambula n'agenda gy'ali. Bwe nsoma sitole ne ndaga nti omusajja ono yatambula olugendo luwanvu. Naawe ndowooza okirengedde, yatambula olugendo luwanvu ng'anoonya Mukama waffe. Excuse me. Ng'amunoonya amuwonyeze omwana we. Nga naffe ffennyini bwe kitwetaagisa, oba kinaatutwalira ki, oba lugendo luwanvu, oba kusasula nsimbi zenkanawa okugenda okunoonya Yesu. Kirungi nnyo bannange okunoonya Mukama waffe. Muganda wange atannaba kukkiriza Mukama waffe, kirungi nnyo okumunoonya. Ono omusajja ye nga ye yali tannakkiriza, naye yamanya nti Yesu yakola ki? Ebyamagero. Awo Yesu n'amugamba nti bwe mutaliraba bubonero n'ebyamagero temulikkiriza kaakano. Jjukira yali musajja wa kabaka, ng'ebyamagero bawulira biwulire, nga bo tebalina mutawaana. Naye ono omukungu nga ye omuntu omu n'afuna ekizibu, ng'akaana omusujja gugenda katta, n'agamba kammunoonye. Omusajja ono newankubadde tumuwalana, kammunoonye. Era bw'atyo n'amunoonya. Yesu n'amugamba nti genda, omwana wo akoze eki? Omwana wo awonye. Era bwe yamugamba bw'atyo, omusajja ono Bayibuli etulaze mu lunyiriri olwa 49 agamba nti omukungu n'amugamba nti si lwa 49, kale nti n'amugamba nti serengeta akaana kange nga tekannafa.
Yesu n'amugamba nti genda, omwana wo mulamu. Omuntu oyo n'akkiriza ekigambo Yesu kyamugambye n'agenda. Omuntu oyo n'akkiriza. Abamu baagala kumala Yesu abakwatekwateko, abamu baagala kwegamba tebakkiriza kigambo okutuusa nga balina kye balabye. Ebyo ebintu si byene waffe mu kkanisa. Ffe tukkiriza kye tutalabye. Bayibuli egamba nti balina omukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko. Omuntu bw'akkiriza nga talabyeko abeera n'omukisa. Omukungu ono yakkiriza nga ye yali azze omwana Yesu agende awonye omwana, naye bamugambye nti genda, omwana we awonye, n'akikkiririzaawo. Kirungi nnyo okukkiririzaawo ekigambo kya Katonda bw'oba ofunye omukisa ogukiwulira n'ogamba ddala ekyo kye baŋŋambye kye kigenda okubaawo. Ati bwe yali aserengeta, abaddu be ne bamusisinkana ne boogera nti omwana we mulamu. Jjukira, bw'otokkiriza Mukama waffe ne bw'oba ng'ofa otya tosobola kumufunako by'omwetaagako. Kirungi nnyo okukkiriza ekigambo ky'akugambye. Yamugamba genda, omwana wo mulamu. Teyaddamu ate mu kulonzalonza ate bannange jangu omukwateko, jangu omusabire, nawulira weeri wagendayo. Yakkiriza ekigambo kya Katonda. Kikulu nnyo okukkiriza ekigambo kya Katonda nga bw'okiwulidde. Ayinza okuba nga omwana muto yakikubuulidde, ayinza okuba nga omuntu oyo akubuulidde olaba nga si asaanidde, naye kikkirize kyo nga bwe kiri. Abaddu be bamugamba nti omwana mulamu. Awo bwe yabuuliriza essaawa mwe yassuukidde, awo ne bamugamba nti jjo obudde nga ssaawa 7 omusujja ne gumuwonako. Ekitegeeza omusajja ono yatambula olugendo lunene, era bwe yali akomawo eno ng'alina okukkiriza nti omwana wange awonye, ate ddala nga bwe kiri ng'omwana awonye. Awo kitaawe n'ategeera nti mu ssaawa eyo Yesu mwe yamugambira nti omwana wo mulamu. Ye n'akkiriza n'ennyumba ye yonna. Bannange ono omusajja ansanyusa. Oba yabagamba bigambo ki simanyi. Kubanga jjukira bo baasigala waka, ye n'agenda anone Mukama waffe asabire omwana. Naye omwana bwe yawona, simanyi oba bakkiriza bukkiriza, simanyi oba yababuulira nti omusajja musanze yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati, naye ennyumba ye yonna. Bwe tunaaba tunaalokoka ne tubeera n'essanyu, bwe tuba tunaalokoka ne tumanya nti tuli ku sure deal, tugenda mu ggulu ffenna, tulina okutegeeza ab'ennyumba zaffe bonna. Simanyi bantu bameka abaali mu nnyumba muno, naye gwe mmanyimu yalimu omwana oyo. Ndooza n'abalala, kubanga Bayibuli weegambye nti n'akkiriza n'ennyumba ye yonna, kubanga yalina n'abaddu bano be boogeddeko, naye bonna bakkiriza Yesu. Bakkiriza Yesu. Era Olwataano mu Nnalugambye, kano ke kabonero akookubiri nate Yesu ke yakola bwe yava mu Buyudaaya okujja e Ggaliraaya. Kano kaali kabonero kakubiri, ekitegeeza amawulire gaali gasaasaana awo, ng'abantu bawona, ng'abantu basumululwa. N'omusajja ono n'agamba nange ke nnenyigiremu. Naawe nno oyinza okuba nga oli mukungu, oyinza okuba nga oli mukulu, oyinza okuba nga oli mugagga, oyinza okuba nga teweemanyiizamanyiiza bantu, naye bw'owulira amawulire gano aga Mukama waffe, kkiririzaawo ate n'ennyumba yo yonna. Abantu bo balage Katonda, abantu bo balage, bagambe kaakati tusaze eddiiro. Kubanga era nga bwe nabagambye, omusajja ono yali mukulu wa kabaka, ate kabaka n'abakungu be baalyolyomanga nnyo Mukama waffe. Buli wadda nga bamulyolyoma nga baagala okumunokolako, kye banaagamba abantu nti omusajja ono yakoze bw'ati ne bw'ati, era kyetwavudde tumukwata, kubanga baali baayagala dda okumutta. Bano bo baali balabe ba Mukama waffe. Naye ggwe ng'omuntu omu oyinza okuba nga olina ekikundi kyo oba ekibiina kyo oba gurupu yo, naye nga temwagala byabalokole.
nga bwe muwulira abalokole muwulira bubi, bwe muwulira enjiri muwulira bubi, naye gwe osobola okusoobolokokamu. Banno bayinza okuba nga tebalina baana balwadde, era kyandiba ng'ono omusajja abalala abaana baabwe baali balamu, naye ye ng'omwana we anaatera kufa n'agamba bino ebyokuwala na Yesu kambiveemu, kanange ŋŋende. Ate omusajja ono teyanona kyamagero kyokka wabula n'okukkiriza Yesu. Abamu abakungu bagamba mukyala nsabira, tusabire emirimu biki biki, ne bagisabira bambi emirimu ne gitereera, naye ate ne batakkiriza Yesu. Ne basigala nga bamuwaayiriza ebigambo, ne basigala nga bamwogerera bubi, naye ng'ate abakoledde ebyamagero. Ono omusajja yali wa njawulo, yanoonya Yesu kubanga Yesu teyamugamba nti lokoka, naye yalaba bulabi nga kimugwanidde. Naye gwe ebyo Yesu byakoze mu nnyumba yo, gwe tebikugwanira, tebikumala okulaba nti ddala weetaaga kukkiriza Mukama waffe. Abaana bo Mukama baaweeredde, abamu basomedde na bwereere eri mu balokole, abaana bo bafunye sponsorship, mufunye ebintu ebitabagwanira, mufunye ebintu ebimu, naye nga mukyala wo asaba busabi oba abaana. Naye gwe tolabanga ebyo bikumala okukkiriza Yesu n'ennyumba yo yonna. Excuse me. Tokirabanga kikugwanira okwegatta ku nnyumba yo ne mukkiriza Katonda, mwenna ne mubeera n'olulimi lumu, nga tewakyaliwo agamba nti muleete ebigali, nga mwenna mugamba leeta Bayibuli tusabe tuyimbe tusinze Katonda nga mumugulumiza. Bannange abooluganda, mikwano gyange abali eyo, bw'atannalokoka, kubanga enjiri eno bannange yo y'abannaffe abatannalokoka. Era kyevudde nkusaba nti buli woogiraba nga bw'oti gisindikire munnaffe omulala. Oyinza okuba omubulidde enjiri ebbanga ddene naye nga tannakkiriza, omanye otya oba enjiri eno yeneemulokola? Kale oba oli mukungu naye ng'olina ekizibu, teweesiba mu abo abaseka. Togamba ekikungo kyaffe twakakimalamu ebbanga bwe riti tusekeredde nnyo Mukama. Nedda, gwe ng'omuntu omu weesowoleyo oleeta ekizibu kyo ng'omusajja ono bwe yakola. Naye ekisinga byonna kyansanyusizza nti n'amukkiriza, yakkiriza ebigambo nga tannaba na kulaba nti omwana azuukidde. Ffe tetumala kulaba tulyoke tukkirize, tukkiriza kigambo Yesu ky'agamba nga tukikkiriza. Bw'agamba lokoka, ng'olokoka. Oba tomanyi nnyo bingi naye ng'olokoka, ebirala olibimanyira eyo. Naffe ebirala tubimanyidde wano. Nze nali siri mubuulizi wa njiri, naye obubuulizi bw'enjiri oba okubuulira enjiri nkuyigidde mu kkanisa. Gwe lokoka, yatula, kkiriza Mukama waffe. Ate ekirala eky'amaanyi kye yakola nti omwana bwe yawona n'ennyumba yonna n'ekola ki? Gwe ssebo omukulembeze w'abaka, nnyabo omukulembeze w'abaka, kkiriza Yesu n'abo bonna abali mu nnyumba yo obaleeta eri Mukama waffe. Ngenda kukoma wano olwaleero, naye bw'oba ng'owulidde ng'oyagala naawe okukkiriza Katonda, ng'oyagala okukkiriza ebigambo bya Mukama waffe, bw'akuyita nti jangu nange nnaakulokola, yatula ebigambo bino ga nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga olwaleero nange nzikiriza ekigambo kyonna ky'oŋŋambye olwaleero nkikkiriza, era nnenenya ebibi byange bye nakola okuva mu buto, bye bankolako, bye bankolera, nange byenze nnyini bye nakola ku balala. Binsonyiwe ayi Mukama, era erinnya lyange lisangulwe mu bitabo by'abafu, liwandikibwe mu kitabo eky'abalamu. Nsabye nga nnyima mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.